Bannakawempe ate batabukidde omukulu Sheikh Umaru eyasabidde Honorable Muhammad Ssegilinya esaala ey'Okuffa olw'okuba nti ono nno ayina ebyenja obutakwataganamu obutaleetera munno kumusabira ssaala mbi ng'omukulu Sheikh Umaru gye yasabidde mukwano gwaffe muganda waffe omulwadde ennyo Honorable Muhammad Ssegilinya atalina buzibu bwonna na muntu wabula Sheikh Umaru yasazeewo okusaba ssaala esaala eyabadde mbi esaala eyamenyezza bannayuganda emitima ne tugamba nti oba Sheikh Umaru alowooza ensi agenda gikungula oba alowooza alina ekyenjawulo kyagenda okungula ku nsi kuno kubanga ku nsi kuno tuli ffenna tuli bagenyi tosobola vaayo n'osabira muganda waffe n'osabira mukwano gwaffe esaala bweti nga naawe okimanyi ku nsi kuno togenda kungula kuwadde n'akantu n'aka era ffenna tujja kugenda so Sheikh Umaru tukugamba nti obutali bwenkanya bubaawo obutakwatagana bubaawo naye ate obulamu kintu kyamaanyi nnyo kintu kya bbeeyi tosobola kuvaayo n'otandika kuzannyira mu bulamu bwa munno ng'olaba ali mu kulaajana Mukama amuwe chance endala asobole okuwona atereere tube tumanyi muganda waffe Ssegilinya ngo abadde omusajja ow'amaanyi abadde omusajja ennyo nga bambi ayagala eggwanga lye era nga bambi asacrificinga buli kimu ekikyasobola okulaba nga bannayuganda Ssegilinya ayambye abantu bangi Ssegilinya abadde example nnene nnyo eri mu bannayuganda era nga bannange ekyatwewuunyisizza ne kitujja enviiri ku mutwe kwe kulaba akasajja nga kano akatalina kye kali nga munnange kavaayo katandika omubaka wa paalamenti akiikirira abantu kakagamba nti kamusabira entaana naye munnange nga bw'ogisabye ebya Katonda enteekateeka za Katonda ffenna tetuzimanyi oyinza okuba ogisabidde muno naye ate nga naawe olulwo lwerukonkona chances zikyaliwo nnyingi nnyo Ssegilinya ofuna chance ey'okubiri kubanga ali mufuna bujjanjabi naye ate ggwe olowooza bino ebigambo by'oyogedde bigenda kusiimukawo oba olowooza famire ya Ssegilinya bwe bakuwulira ng'oyogera bwe batyo bo basanyuka busanyusi naawe oli muzadde oli muntu oyina abaana oyina maama oyina taata naye ng'ovaayo ng'osabira omwana wa munno essaala bw'eti bananga abantu abamu beegendereze abantu abamu tubategeere abantu abamu tubamanye abantu abamu oba ngambe balina mitima ki naye nga oluusi bitwewuunyisa ne bituleetera okwennyamira naye nga tuswala nnyo baganda baffe bannange obulamu ffenna tubuyitamu buyisi tosobola kusabira mwana wa muno ssaala bweti tosobola naawe nga omanyi wano oli mugenyi ensi togenda gikungula ensi togenda giwangula naawe oli mugenyi essaawa zonna osibamu ebyanguwa naye n'osabira mukwano gwaffe essaala bweti bannange byewuunyisa njagala nkuwa akasajja kano nga kasabira mukwano gwaffe Honorable Ssegilinya essaala eyabadde embi essaala eyabadde enkambwe olabe ne ku ndowooza z'abantu gye nagwo ze bakasabidde munnyo Ssegilinya ng'alaba ddala omusajja paka bwe nnaali wadde Ssegilinya obulinga obusembayo neegomba njagala nsaba Allah andage ku maziga ga famire ye nga gakulukuta nga bwe yankaabya nga nakati bwakyankaabya Ssegilinya nsaba Allah akkirize edduwa yange ndabe ku famire yo ng'otudde wali olambadde tokyasobola tokyalina ssuubi bikuzangulu famire yeefuna ekyokuyiga nti ddala embeera gye Sheikh Umaru abantu bonna adde bamutya balabanga omugagga balabanga ow'amaanyi naye Sheikh Umaru atalina statement gye yakoze eregero muswaza alina gwe yagambye oyo Ssegilinya agenda kunkakasa nti ssente zisobola okukola buli kintu nsobola okumujja mbudde n'afa sabo Sheikh Umaru bwe yeewaanyi mbu asobola okunzita naye Sheikh Umaru kati Sheikh Umaru kamunyumizeeko ebintu bimu Bosco tayagala mbeere mulamu mu ggwanga Uganda Bosco anjagala ndi mufu naye nkyali mulamu benvuganya na beno mu Kawempe North baagala nga ndi mufu naye nkyali ne Ssegilinya balina obutakkaanya bwabwe nga bonna bakyali balamu naye Sheikh Umaru n'alemezzaamu nnyo mu Ssegilinya ng'alaba ddala omusajja ali ku mbeera embi ennyo nga buli kimu alaba kiddugadde mu bulamu bwa Ssegilinya Sheikh Umaru akyalemezzaako ayagala kulaba Ssegilinya ng'avudde mu bulamu bw'ensi Sheikh Umaru alyoka akakkana omutima Sheikh Umaru ono omusiraamu munno byonna ebyaliwo ng'akyali mulamu byaliwo
tosobola kulaba Ssegirinya ng'ali bw'ati n'osalawo ujje mu mbeera ye ssebo okinegguke olw'okuba oyagala kamera ne view. Seeka Umaru wandibadde onoonya Ssegirinya ng'akyali mulamu wano ne mukkaanya ne mwesonyiwagana. Ebyo by'ogamba mbu tosobola kumusonyiwa musimanyi osobola omusonyiwa kungulu nye tosobola musonyiwa munda ku mutima. Olaba Katonda yatutonda yatusonyiwa n'atwesonyiira ddala ebibi byaffe. Naye gwe Seeka Umaru gwana tosobola kusonyiwa Ssegirinya. Ssegirinya ali mu mbeera mbi, omusajja obulamu bugenda, omusajja ayina ebirwadde ku mitima, ku mutima ne ku kibumba, omusajja mulwadde. Naye gwe okyalemezaako Seeka Umaru nkulayira nti singa Ssegirinya allaagira Ssegirinya n'ava mu bulamu bw'ensi eno, ekibi kigenda kulondoola n'abaana bo ebwe kyotannaba kumanya. Seeka Umaru ddaba engeri gy'ofunamu Ssegirinya, engeri yonna gy'omufunamu okkaanye naye ng'akyali mulamu. Seeka Umaru nkulabula ebyo by'ogamba nti ojjako abantu miliyoni emu n'obawa omutwalo gumu bijja kuba tebikyatambula. By'ojjako abantu 15,000 n'obajjako emitwalo 5 n'obawa 15,000. Seeka Umaru oli mukwano gwange. Seeka Umaru noonya Ssegirinya. Ate Seeka Umaru va ku Ssegirinya. Ssegirinya bye yakola byonna ng'akyali mulamu yabikola. Naye tayimu eno ezo esaala si ze yeetaaga n'ezo edduwa z'omusabirizi ez'okufa. Seeka Umaru nkulabula noonya Ssegirinya ng'akyali mulamu. Ono musiraamu munno. Eddiini obusiraamu bukkiririza mu kusonyiwa, tebukkiririza mu kuwulira ggwanga. Naye singa allaagira Ssegirinya n'ava mu bulamu bw'ensi eno, Seeka Umaru ogenda kuddawo abantu. Seeka Umaru ogenda kuddawo ensi eno. Bagenda kumanya gwejje Ssegirinya mu bulamu wadde si ggwe onaaba omugjeemu. Naye abantu bagenda kikusibako gwe n'abaana bo. Seeka Umaru kamera nnungi ate kamera mbi egenda kukuzaalira obuzibu ku Ssegirinya ono. Ajja kuwona dde. Nejja mutunulangako otya ng'omwagaliza kufa. Mu video yange eno Seeka Umaru omusomi w'eddu w'ennansana toddamu kuyisa bigambo bya busagwa ku Ssegirinya ate munoonye mukkaanye awatali ekyo. Nze nkulayirira ku video yange eno Uganda egenda kuddugalira Seeka Umaru singa Ssegirinya ava mu bulamu bw'ensi eno. Ojja kulaba. Teweerabira ku betinga ne beti wina gwe munanga laba video eno. Betinga ne beti wina ekampuni ya betinga yokka esinga mu Uganda wano ate entuufu etali yaba. Neegomba njagala nsaba Allah andage ku maziga ga famire ye nga gakulukuta nga bwe yankaabya nga nakati bwakyankaabya. Ssegirinya nsaba Allah akkirize edduwa yange ndabe ku famire yo ng'otudde wali olambadde tokyasobola tokyalina ssuubi bikuzza ngulu. Famire yeefuna ekyokuyiga nti ddala embeera gye. Seeka Umaru abantu bonna adde bamutya, balabanga omugagga, balabanga ow'amaanyi. Naye Seeka Umaru ate alina statement gye yakoze era egenda omuswaza. Alina gwe yagambye oyo Ssegirinya agenda kunkakasa nti ssente zisobola okukola buli kintu, nsobola okumujja mbudde n'afa. Saba Seeka Umaru bwe yeewaanye mbu asobola okunzita. Naye Seeka Umaru kati Seeka Umaru kamunyumizeeko ebintu bimu. Bosco tayagala mbeere mulamu mu ggwanga Uganda. Bosco njagala ndi mufu naye nkyali mulamu. Benvuganya na beno mu Kawempe North baagala nga ndi mufu naye nkyali Umaru ne Ssegirinya balina obutakkaanya bwabwe nga bonna bakyali balamu. Naye Seeka Umaru ono alemezzaamu nnyo mu Ssegirinya ng'alaba ddala omusajja ali ku mbeera embi ennyo nga buli kimu alaba kiddugadde mu bulamu bwa Ssegirinya. Seeka Umaru akyalemezzaako ayagala kulaba Ssegirinya ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Seeka Umaru alyoka akakkana omutima. Seeka Umaru ono musiraamu munno. Byonna ebyaliwo ng'akyali mulamu byaliwo. Tosobola kulaba Ssegirinya ng'ali bw'ati n'osalawo ujje mu mbeera ye ssebo okinegguke olw'okuba oyagala kamera ne view. Seeka Umaru wandibadde onoonya Ssegirinya ng'akyali mulamu wano ne mukkaanya ne mwesonyiwagana. Ebyo by'ogamba mbu tosobola kumusonyiwa musimanyi osobola omusonyiwa kungulu nye tosobola musonyiwa munda ku mutima. Olaba Katonda yatutonda yatusonyiwa n'atwesonyiira ddala ebibi byaffe. Naye gwe Seeka Umaru gwana tosobola kusonyiwa Ssegirinya. Ssegirinya ali mu mbeera mbi, omusajja obulamu bugenda, omusajja ayina ebirwadde ku mitima, ku mutima ne ku kibumba, omusajja mulwadde. Naye gwe okyalemezaako Seeka Umaru nkulayira nti singa Ssegirinya allaagira Ssegirinya n'ava mu bulamu bw'ensi eno, ekibi kigenda kulondoola n'abaana bo ebwe kyotannaba kumanya.
Seeka Umaru ddaba engeri gy'ofunamu Ssegirinya engeri yonna gy'omufunamu okkaanye naye ng'akyali mulamu. Seeka Umaru nkulabula ebyo by'ogamba nti ojjako abantu miliyoni emu n'obawa omutwalo gumu bijja kuba tebikyatambula. By'ojjako abantu 15,000 n'obajjako emitwalo 5 n'obawa 15,000. Seeka Umaru oli mukwano gwange. Seeka Umaru noonya Ssegirinya. Ate Seeka Umaru va ku Ssegirinya. Ssegirinya bye yakola byonna ng'akyali mulamu yabikola. Ne tayimu eno ezo esaala si ze yeetaaga n'ezo edduwa z'omusabiriza ez'okufa. Seeka Umaru nkulabula noonya Ssegirinya ng'akyali mulamu. Ono musiraamu munno. Eddiini obusiraamu bukkiririza mu kusonyiwa, tebukkiririza mu kuwulira ggwanga. Naye singa Allah ageera Ssegirinya n'avaamu obulamu bw'ensi eno. Seeka Umaru ogenda kuddawo abantu. Seeka Umaru ogenda kuddawo ensi eno. Bagenda kumanya gwejje Ssegirinya mu bulamu wadde si ggwe onaaba omugjeemu. Naye abantu bagenda kikusibako gwe n'abaana bo. Seeka Umaru kamera nnungi ate kamera mbi egenda kukuzaalira obuzibu ku Ssegirinya ono. Ajja kuwona dde. Nejja mutunulangako otya ng'omwagaliza kufa. Mu video yange eno Seeka Umaru omusomi w'eddu w'ennansana toddamu kuyisa bigambo bya busagwa ku Ssegirinya ate munoonye mukkaanye awatali ekyo. Nze nkulayirira ku video yange eno Uganda egenda kuddugalira Seeka Umaru senga Ssegirinya ava mu bulamu bw'ensi eno ojja kulaba. Teweerabira ku betting ne bet winner gwe munanga laba video eno. Betting ne bet winner kampuni ya betting yokka esinga mu Uganda wano ate entuufu etali yabafere. Ogenda ku website eyitibwa betwinner.co.ug no betting naffe nosobola okuwangula ku ssente ez'amangu ku ssimu. Balina hobbies ennungi ennyo. Webale nnyo muganda waffe Kabaata, ffenna twebuuza lwaki Seeka Umaru avaayo n'atandika okwogerera musiramu munne ebigambo ebiwanvu ebiti, ebigambo ebimalamu amaanyi, ebigambo ebimenya omutima, ebigambo ebireetera munnayuganda yenna okweraliikirira. Kiki Honorable Muhammad Ssegirinya kye yakola Seeka Umaru okutuuka okumukola ekyo? Bannange ffenna tusobagana, abantu batusoba, naye bannange omuntu osobola kuvaayo kwagaliza munno okufa nga naawe okimanyi one day one time ensi eno gyagireka. Ensi eno gyagireka. Ensi gyagireka. Seeka Umaru ddala g'oli sheek w'abantu tosobola kuvaayo okusabira muganda waffe saala zino. Naye nga Mukama bw'atalya nguzi era Mukama bw'atalya nguzi era nga Mukama bagamba nti Omukama Katonda ono ajja bw'atyo Mukama bw'ajja okununula abantu be. Seeka Umaru Mukama Ssegirinya ajja mukomyawo ate era ajja muzzaamu amaanyi. Ajja muzzaamu amaanyi. Bingi byonna bituukawo naye tubategeeza nti Uganda ya bannayuganda era ffenna Mukama abo bonna abakozesebwa okulaba nga ebintu bingi bituukawo naye tewali kitaggwa na kino era kijja kuggwa luliba olwo na kino ne kiggwa ate era Uganda nesigala nga etambula ku lw'Abannayuganda ne Uganda ffenna era nga twekutte wamu. Mukama ajja tusaasira era Mukama ajja kutusabira Honorable Ssegirinya Omukama amusuuse amukomyewo omusajja wattu abeddemu okubeera ow'amaanyi.